kabaka waffe osirise naye abaasuula Nuupu ne bakifuula ekibiina ekirwanisa abayimbi ne bakifuula ekibiina ekyobusosoze mu mawanga batandise Obuganda misana ttuku. Mayinja ne Alienskin tebakkirizibwa wadde okulowooza wadde okukyogerako wadde okweliraanya olubiri lw'Emmengo wadde okweyisa wali olubiri lw'Emmengo. Kati Musinguzi atabeerangako Muganda yatubuulira baani abakkirizibwa Emmengo, baani abatalina kusala ku lubiri, baani abalina okusanyusa Abaganda ne Bannayuganda mu lubiri. Kabaka mwaggulirawo omwaka. Obuganda muli ku ssente naye abantu batandise okukyaya abantu Obuganda nga beerimbise mu by'obufuzi ng'Obuganda tebuvangayo kutugamba nti takkiriziganya n'ono tayisala wano. Batandise okusosola abantu olw'ebigambibwa nti bakkiririza mu kino. Abantu abatandise okusosola Abaganda nga babagamba nti temukkirizibwa na Mmengo balina ebifaananyi ne Muzeeyi Museveni naye Obuganda tebubasosolanga. Abantu abatandise okutuwa ebiragiro n'amateeka mu lubiri olwaffe be ba Musinguzi, be bagamba Abaganda nti tosala Mmengo. Kabaka osirise abantu abatandise okutuwa ebiragiro n'amateeka mu lubiri olwaffe be ba Musinguzi. Oliye Mulwana Patrick omala Mayinja omamwise bebe kuru sali big size bamwisa Moses sali bonna baana Baganda ba Buganda kati gwo munyala ovudde eri wewadde ddembe otandise okubologa. Olaba mwana wagenda okusaza ekivulugwe mukola ebintu ne mwerabira nti mwefiiriza. Olaba mwana wagenda okusaza ekivulu gwe Mukama akuye mu byami nga Alienskin bamuguzeeguze dda. Katonda akujjukidde nti Alienskin bamubukinze naggwawo. Alienskin alina show ziwera ne 12 ku Saturday first ng'owerijjako. Abadde agenda kukuba ekivulugwa amatako gakubugumi. Mulekerawo okukola ebintu okulumya abantu. Mulekerawo okukola ekintu ng'olowooza nti olumya omuntu. Bannange ensi y'okuvuma twagivaamu dda. Ensi y'okuwana yaggwawo dda. Mwatidde emikwano netiworking mugisse musesoso capital. Ensi oligibeeramu nani? Mbanga omanyi abantu nga muyina enkwatagana oba okwagalana. Agamba nedda gwejjayo sente nze nja zisasula biki. Esente essaawa zino zimulemye okusasula era banka ebanja. Ate banka mu kubanja ebanja nze. Kati mu kubanja nze ate nga sente bwe nazijjayo nenziwa ye. Ate ye bwe mugamba ku bya sente abuza agamba nze njagala kyapa. Ne tufuuka ba mukwano nangiragira obugambo Jojo oli wanjawulo oli wa Tabbu oli wa Kabi. Ne tukwatagana oli mukozi kuba nyina ne bizinesi zange endala zenkola era nga azimanyi. Nangamba oli mwana muto oli mulungi nnyo olina ye nyini nampa agreement yeneraga nti ampadde ekirabo. Era bw'okisoma okiraba era okukikakasa ne tugenda ne mulandizi ettaka ne likyusibwa amaki amanya gali milioni 7.5 era sente zo tuzisasudde zituuse mu milioni balance ali milioni nga 3.5 era yavudde ku kyeyo nga ye aze kutiisa nze nkwate ekyapa kye yampanga ekirabo nkimukwatire nkimuwe. Sawa zino byaliwo nze naye byaggwa naye sawa zino njagala nga nze kulwanirira ddembe lyange kubanga ntiisa like I'm not safe. Yantute walo yanagamba tujja kutwala mu kooti nembuuza musango kigwe nnyina batuse n'okwagala okumpempa statement nga yennyini muteera sente ku akawunti ye emilioni ziri 37 naye gambye kale nze oba oyagala kutwala bintu byo sirina buzibu malayo sente za banka malayo sente z'enkubanja ekyapa nze nsobola kukikuba amala okutusukka ffenna nga bigenda bitusukka ojja kumanya nti munnange si byangu mazima ga Katonda tolina ky'ommanja wadde 10 nze buli sekyenkubanja kiri mu buwandiike obulago okikozesa ombijjise ndowooza mpulire zaba banka oshimanyi bulungi nnyo nti financial card bwe beefudde baba tebakyakuwa ssente
kati oyagala ekyo ani abakitutegeeza nze naawe kubanga naawe wattako eyiyo omanyi kyekitegeeza era okujja ewange eyiyo yali nfu. Nakwewuunyiza oga nti omanja ssente simanyi financial card yafudde ate nga kwendi kwensasulira. Mayinja ne bw'aba ye nga njagala sikyayinza. Ndi mukoowu Mayinja, I'm very sorry, sikyayinza kukolagana sina biri birala ne mu bya bizinensi kubanga toli kano kali 18 and above. Nga bwe kiri nti si kirungi kusalirawo mu busungu ne kino kigatteko si kirungi kusalawo ng'oyimye. Buli lw'osalirangawo mu muyimo oba ng'oyimye emirundi egisinga sigwa abasazeewo ebitundu by'ekyama bye biba bisazeewo si bwongo. Singa bimala okumaliriza ekyo kye bibadde byetaaga obwongo nga buddamu okufunctioninga ng'otegeera nti decision gy'ova okukola togisazeewo lwa bwongo obwo wabula ogisazeewo lwa bitundu bya kyama. Olwaleero Ronald Mayinja omukazi gwe yakwana mu mwaka gwa 2022 nga tannaweza wadde mwaka akulaga nti ekyapa okutudde ennyumba z'abapangisa eziri worth $1 billion azitwala naye ng'alina family, alina maama w'abaana gw'amaze naye emyaka n'emyaka n'abaana just gwakwanye in just a half year. Akugamba nti ye yamukwanira n'amusiima n'amuwa ekirabo kya plot n'amukwasa n'ekyapa ne bakyusa ne bakiza n'emmannya g'omukyala nga kakati musajja watte omuyimo gumaze okumuggwako ebitundu by'ekyama byamala okufuna kye byali byetaaga obwongo kati butandise okufunctioninga nti what you did tekyali kituufu. Kale nabwe gutyo okusalirawo mu muyimo kibi. Bannyinaffe ne baganda baffe bangi decisions ze baakola mu muyimo bali mu kuweerera baana abataliiko ba kitaabwe, bafuuse ba single mother, bafunye ebizibu ebifaananako bwe bityo n'ebirala bingi nnyo naye nga just decision oba okusala okwe yakolera mu kaseera kali ng'ayimye kwe kwaleeta obuzibu.